أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد baganda baffe mwenna abatugoberera ku Rawda Islam Media nate tutuusa omukisa guno kubatuusaako ekiramuso eky'ekitiibwa nga kyava ewa ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nate tugobye bumale ku programu yaffe eno ebeerawo buli lwa mukaaga ey'okwanukula ebibuuzo ne Sheikh Zubair Abbas Senkuba wabula olwaleero lwa Sunday mukkirize programu tukereyemu ne tutambulire awo kwe kubadde okugera kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ngenda kumusaba omusomesa mu kaseera akafunda abeere nga atuuse eddoboozi lye gye muli ate olwo nno tutandike ebibuuzo bagirawo. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh a'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أبودي زبا روضة إسلام ميديا نيم كتجا في ملالا تبابوزا كنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ikibuuzo ekisookera ddala kivudde wa mwannyinaffe Khadija abuuza nti sunna ennya eza salati dhuhuri asobola okuzisaala ne wuzu asobola okuzisaala nga azisaalira wamu. aqulu billahi tawfiq. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalambika nti waliwo essunna ziri 14 nga sunna ziri 12 sunna eze 12 omuntu azeekuumirako Allah amuzimbira ennyumba mu jjana. Naam. Bana Allahu lahu baytan fil janna. Allah amuzimbira ennyumba mu jjana. N'atulaga rak'atay as-subhi raka 2 nga tunna salatul fajr oba subhi. N'atulaga 4 rak'ati qabla adh-dhuhri. Naam. ركعة nga tunaba kusala ki dhuhri wa rak'atayn ba'da adh-dhuhri ne rak'a 2 oluvanyuma lwaki wadh-dhuhri. Natulaga rak'a 2 ba'da al-maghribi ne rak'a 2 ba'da al-isha'i wonna bobozi gasse ziri rak'a 10 12. Atunabuza zine nyeza dhuhri qabla adh-dhuhri tuzisala lumu nga tetukutuddemu oba twetaaga okubeera nga tusala 2. Ekituufu kiri nti okuga nti 4 rak'at tekitegeeza tuzisalira wamu. Tuyina kusaala nga tuzikoze eki nga tuzikutuddemu tuzaawuddemu. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Waliwo abalowooza bwe batyo nti ziyina kubeera nga tusaala nga bw'onaasaala dhuhuri era la. Tuyina kusooka kusaala 2 n'otoola salaam then olyoka oyongera n'osaala emeka osaala 2. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika. Ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Jannati nsinzidde Saudi Arabia. Barakallahu fi Jannati. Ekibuuzo kyange kigamba nti nsobola okusaaliza wuzu emu eswala ezisukka mwembi maana tiwafuna wuzu asobola okusaala eswala ez'enjawulo ng'alina wuzu eri yokka gye yasoose okufuna. Naam, shara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ekigambo ekikwatagana n'okubeera ne wuzu emu n'esaala dhuhuri n'esaala ne asiri oba n'esaala eswala ezisukka kwemu
anabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakiteekawo era yakikolako atusinga obulungi ye kennyini nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. So oli waba ina wuzu ye ng'agikuumye teri kimugaana kugisaaza swala esukka kuki wabula okufuna wuzu buli swala kyekisinga obuki kyekisinga obulungi. Barakallahu fikum. Awafiika barakallah. Ekibuuzo ekyokusatu ayagala kunnyonnyola haddi ekibonerezo ekiweebwa abantu abanywa enjaga. Enjaaye okusika amafuta bintu byonna ebitamiiza ebitwala obwongo okulluha mulhaqi bil khamri byonna tubitwalira kuki ku mwenge oba kubikyusa obwongo. Era omuntu yenna singa anywa enjaaye yeetaaga kukuba kibooko 40. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyakola ki ziyakuba bwetulaba ng'eyitiridde nga tudda ku sunna ya Umar bakinaana. So okunywa enjaaye munywi w'enjaaye alina kukuba kibooko era y'omu n'omunywi w'enguuli y'omu n'anuusa amafuta g'ennyonyi n'ebifaanana bwe bityo yeetaaga kukuba kibooko 40. Bwe kiyitirira mu society nga Umaru twamuggyako sunna eya Khalifa Rashida ba kibooko 8 nga bwe yakola al Khalifa Rashida radiyallahu ta'ala anhu wa anhum ajma'in. Naam. Barakallahu fi. Ndowooza weekibo wa addi w'enjaga agitegedde. Barakallahu fi. Kitegeerekese bulungi nnyo. Ekibuuzo kyaffe kiddako ono asaba okumanyisibwa asobola okunaaba janaba awamu n'ekyo nga yasibye enviiri. La ba'sa bihi. Era omuntu yasibye enviiri waliwo abaali balowooza nti tulina kuzikola kikuzisimulula naye waliwo obujulizi obulaga nti sitteeka kuzikola ki okuzisimulula. Era omukyala waddembe okubeera nga anaaba ng'enviiri ze yazisibye oba yazisibye mu bituttu oba buswayiri ama enviiri ez'okuyungako omusiraamu tayunga kuki ku nviiri ze. Abakyala bazeewale musiraamu takkirizibwa kukwata nviiri n'ayungako enviiri nga yazisalako n'aziteeka wabbali ate n'aziyungako oba ez'omulala oba ekifaanana enviiri sallallahu tutaasi. Amma obeera n'enviiri nga wazisiba osobola okubeera ng'onaaba janaba tewali bwetaavu ate bwakukola wazisimulula. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Ono munnaffe abuuza erinnya talituwadde agamba nti bwe mba mu kidduka nga ndi mutambuze nzikirizibwa okusaaliramu wadde nga sirina wuzu. Okusaalira mu kidduka mu swala eza sunna tekirina buzibu naye olina kubeera ng'olina ki wuzu ku swala eza sunna. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalabwanga nnyo mu swala eza sunna ng'azisaalira ku kidduka ki. Amma eswala eza farada walina kubeerawo mbeera ya ittirari ya daruri ya buwazi ngowazi owaliriziddwa toyina we yonna esobola kuva mu kidduka kudda bbali olwo n'olyoka osaaliramu. Wabula bwe tubeera nga embeera si ya buwaze ofuna w'obyenda n'okola kinosaala. Naddala abantu abatambulira mu kidduka kyabwe muli mu mmotoka yammwe musobola opaakinga mupaakinze mugenda awo mupaakinze ne musoboka mutuukiriza fariida ekyetteeka mu ssala. Amma eza sunna kitewali buzibu omuntu asobola okugisaalira ku kidduka kye nga bw'ayagadde. Ez'etteeka embeera bw'ejja nga toyina we yonna essola tesonyiibwa muntu gisaalire mu kidduka. Wallahu ta'ala alam. Wadde ofaanana nga kifundikidde naye mbadde nsaba ogazi ndaba ng'eyabadde anoonya wakiri okumanyisibwa butya bw'asobola okufuna wuzu oba okwetukuza mu biseera ng'ate ali mu kidduka. Bw'abeera mu kidduka bwemuba nga temuliimu mazzi kiba kitegeeza nti ayina kufuna we yakufuna wayinza kujja ttaka asobole okukola ki okutayammamu akole tayammamu. Bwe biba bibuze byonna nga tewali we ate nga bayinza okumala olunaku lulamba mu kkubo tewali nawe tusobola kujja ttaka ekisoboka muli mu nnyumba mu nnyonyi toyinawe osobola kujja ki naye ennyonyi alhamdulillah yebeeramu amazzi era bagamba bagenda okufuna ewuzu nti bannange wano wetufunira wuzu ennyonyi ebeeramu ebyo. Kale ali mu baasi esobola okupaakinga teriyo baasi wano zitambula lunaku lulamba nga terina we paakinzi ekimanyikiddwa kiri ku likodi. Wabula mu mbeera yonna kisobola okujjawo ng'omuntu talina wagenda kutayammama n'amazzi tegakola ki tegaliiwo bamugamba asaala nga bw'ali
asalanga bwakola ki bwali masala gagamba nti aba asalanga bwali owekitiibwa Allah nagera amazzi amaze okusala amazzi ne galabika ajiddamu aqwalu ziwerako ezaba ahlul ilm minhum man raa annahu yu'idu as-salah addamuki as-salah kubanga omuntu okusala ala ghairi wudu'i fa salatuhu batil as-salah ibera ki batila ibera nfu katumugamba ekyali badde kisinga okubeera ekirungi ko kubeeranga addamuki as-salah singa amazzi galabika oluvannyuma lwekyo oba singa ettaka lizuuka oluvannyuma lwekyo addemu afune wuzu abeere nga atayammama bawalimu abalala bagamba nti wabanga amaze okugisaala nga n'obudde buyiseeko kiba kitegeeza tewali bwetaavu bwa kukola ki bwakuddamu ssala naye nga ekiri sahihi ku muntu yasadde nga talina amazzi ne galabika obanga yasadde nga talina tayammumu bwabeera wa tayammumu ekyo ki kimanyikiddwa taddamu ssala naye bwabeera nga amazzi yagalabye oluvannyuma lw'okubeera nga talina tayammumu tafunye wuzu kiba kitegeeza nti addemu ki addemu essola era addemu afune wuzu wallahu taala alam. Ensonga endala kibuuzo kyangu nnyo kimpi nnyo akalaadi bid'a akalaadi alabika ategeezaamu sibha sibha atutegeezaamu kana akatasbihi abantu ke babala subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar nsubira nke kebaita akalaadi ako kuliko ebigambo byabawalimu bingi naye nga byonna tujja kumaliriza tusengejjeemu ekiki ekituufu muba walimu waliwo abalaba nti akalaadi ako atlaqu bagamba nti yajuzu mutlaq nti oli akkirizibwa okukabala ala al itlaq nga tebayiwa shawtu gyonna gye bataddeko muba walimu mulimu abalaba nti koyo atasobola kubala bino akoleki akabale muba walimu ne mubeeramu alaba nti la tetukkirizibwa kubazisa obwo yadde ekintu kyonna okugjako ebiseera bino amma bali abokubiri ayasoose n'owokubiri mutuufu obujulizi bwabwe obunoonya ne bubula obw'amaanyi okugjako bagamba nti ekigendererwa kya nabbi Muhammad yali kwali kubala yali istidlali akli ya bwongo nabbi yali ayagalamu kutendereza Allah kati nze ntendereza Allah nkozesezza mayinja nkozesezza buladi Allah yagalamu kumukola ki kumutendereza naye bayanukulwa n'ekigambo bana hadithi yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagambira abakyala ya ma'ashara an-nisa alaykunna bit-taqdis wa bit-tasbih wa at-taqdis wa at-tahmid wa aqidna bil anamil hadithi yo au kama qala alayhi salatu wassalam yagamba nti wa aqidna bil anamil mubazise biseera fa innahunna mustantiqat kubanga biseera bino bigenda kwatulizibwa mas'ulat bigenda kubuuzibwa yawm al-qiyamah kuna kulwachi wa qiyamah ekibeeranga ekisinga okubeera ekya enkizo yadde ebigambo by'abawalimu ebiratu biwe ekitiibwa ekyenkizo era ekirungi ekisembayo okubeera ekirungi kubazisa biki biseera siraamu bazisa ebiseera Allah asasiri Sheikh Nasruddin al-Albani Allah musime ye akawandiikako ekiwandiiko ng'agamba nti bid'a yennyini okubazisa akasibha yagamba nti bid'a era bangi mbawali mbakkaanya naye nti okubazisa sibha eyo ki bid'a so olwokuba nti kuliko ebigambo by'abawalimu akeereseza yakola ki yasinga wallahu ta'ala alam. Pozi ekibuuzo ekyo kyanukuddwa bulungi ate nga ayagala ekisinga obulungi yekwata ku kiriko obujulizi khayral hadi yombaka Muhammad sallallahu yakikolanga na mukono gwe Rahma yagamba ate Sheikh Albani yongera kate gwina kuba gwa ddyo omukono gwa ddyo kozesa mukono biseera bino ate mukono gwaki si mikono ebiri nti kankozese guno oba kukozesa gwa kkono gwina kuba gwa ddyo wallahu ta'ala alam. Ye Rahma agamba Rahma ayina ekigambo kyagamba ne kansooke munne wano munne agamba nti mbadde nsaba onjigirize okusaba naddala mu swala ya tahajjudi ekyo kimu ate ekyokubiri n'agamba nti olina kusaala swala mmeka naye abadde ategeeza oba olyawo lakaa mmeka. Ensala ya salatu tahajjudi ayagala muyigiriza engeri gyesaalibwamu ndowooza n'okusabira mu yo engeri gye tusabira mu yo ayagala okusabira mu tahajjudi omuntu bw'amaliriza okugisaala
oba okusaba muyo okusaba kuyinza okuba kwa mirundi ebiri ku omuntu asobola okusaba mu lulimi Oluwarabu mu ssola muli munda mwennyini muba okola ki oba osabira oteeka ekyenyi wansi awo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba aqrabu ma yakunu al-abd inda rabbihi wa huwa sajid omuddu wasinga okubeera okumpi ne Allah ebbanga lyamala nga atadde ekyenyuwa ku ttaka n'agamba nti fa akthiru fihi du'a muyitirizeewo nnyo ki edduwa era mu hadithi endala yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amma ar-ruku' fa amma as-sujudu fa amma ar-ruku' fa u'azzimu fihi rabbi bwengenda ku mavivi ninakutenderezaawo Allah wa amma as-sujudu ate bwe nteeka ekyenyi wansi fa ajtahidu bid-du'a nyikira nnyo n'okuleeterawo ki okusaba Allah fakaminu an yustajaba la edduwa eyo Allah yanguyira nnyo okukola ki okujyanukula ng'omuntu atadde ekyenyi wansi so bw'oba osobola okusabirako wansi awo kyamakulu nnyo mu tahajjudi ekiseera ekyokubiri muntu ng'amaze raka ebbiri buli wavannyuma lwa raka ebbiri zosaalayo bbiri n'owanika emikono n'otendereza Allah n'osaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bw'omalirizaawo n'obeera ng'oyisimbula edduwa ai Allah omanyi embeera yange Allah nkusaba Allah onzigulirewo mu kino ai Allah ndi mwetaavu mu kino kusaba Allah onzigulirewo mu kino osobola okikola mu mbeera eyo oba ku nkomerero oluvannyuma lw'ebigambo ebigamba subhana al-maliki al-quddus سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح أبو مريزا أكوغير بيغامبي بيونو يونغير كوتشي ليشيغانتي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك تندرزك الله وبنكوكو تندرز الله saliro wekitibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanika emikono olw'obujulizi obwajja nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti Allah yanzilu rabbuna fi kulli akhiri thuluthi layl ila samai dunya Allah ka buli kimu kiro kyakusatu mu biseera ebyo bya tahajjudi Allah ka kuggulu erisooka n'abuuza baani abansaba mbaanukule ate omuntu waddemba okusabira mu budde obwo tusaala raka mmeka خير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم byayogero bingi naye wekumire ku raka 10 muzikumala barakallahu fikum afika barakallah rahma yagamba nti omukyala ali mu nsonga takkirizibwa kukwata Qur'ani agisome kati n'agamba naye kati ate neeri ku ssimu simanye gyakijje titakkirizibwa kusoma naye bwate bwakireese ekigambo kyaffe kyetusomesa abantu era nga kyetukkiririzaamu nti kyekituufu nti omukyala ali mu nsonga teri kimugaana kukwata ku Qur'ani tewali bujulizi olw'obujulizi effe ate bwe tuyina nga tumanyi nti butuufu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Aisha if'ali kulla shay illa at-tawaf ebintu byokko sunna entuufu ba ahadithi entuufu ze byakoonako nti ebyo tetukwata ku Qur'ani byetukola ki so obujulizi obutali sarihi kati ng'obujulizi obuli mu Qur'ani obumanyikiddwa Allah teri tategeezaamu Qur'ani innahu la Qur'anun karim fi kitabi maknun la yamassuhu illa al-mutahharun mwali musoomu si babiri abatusookawo abalongoofu balaga nti Allah tategeezaamu Qur'ani yategeezaamu lawhu al-mahfuz so tugamba tutya nti Qur'ani ey'ekitiibwa oli akkirizibwa ogikwatako ali mu nsonga oba tali mu nsonga mu bakyala akkirizibwa ogikola ki ogikwatako n'okugisoma akkirizibwa ogikola ki ogisoma ate bwe kituuka mu muntu nga ali mu bayizi abasoma abagenda okusoma era ekintu ekyo kirina ebintu bingi nnyo bikyali badde bijjawo bwe kituuka ku bayizi tubaga nti yajuzu li talibi ilmi ma la yajuzu li ghairihi waliwo ebikkirizibwa eri omuyizi ng'abalala tebikkirizibwa gye bali osoma Qur'ani oyagala kulaba ng'oyiga Qur'ani teriiyo mukugu muyiyo buli lunaku oyina kuweyongerako buki bweyongezi tetusobola kuziyiza bantu kutendereza Allah kujjukira Allah kusoma kitabo kyani kya Allah tabaraka wa taala so Qur'ani okkirizibwa ogikwatako ey'omusimu netali muki netali musimu wallahu taala a'lam kakati mu kugaziyaako akatono awo ensonga gye bakulembeza ekigambo kye Allah kyagamba nti wayasalunaka anil mahid ekigambo adha ekyo
bagandi bavunula abatukulembera abamu abawa ne Uganda nti omukyala abakyenyinyalwa ngate Allah yalubirya kututegeeza muki la musayi yali ategeeza musayi era nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuganti yagamba Aisha inna haydataki laysat biyadik tunulye ekigambo ekyo haydu yo teri ku mikono gyo kitegeeza ki emikono gyo tegina mutawaana ali free okukwata ku Qur'ani n'okukola ebirala byonna barakallahu fi jazakallahu khaira jazakallah naga ntisheka bwemba mpangalira bweru mama nansaba muweereze ku kifaananyi kyange alabe bwenfaanana ekyo kiramulwa kitya ali bweru ayagala mama wa amuweereze ku kifaananyi kye mama wa mugamba njagala kulabako mwana wange kubanga mushtaaqa kifaananyi kibeera kya simu tufu tewali bwetaavu bungi naye mama ye ayinza okubeera akikola ki akyetaaga okusooka kwa byonna kye tulina okusooka okutegeeza abantu nti ebifaananyi Allah yabifuula haramu ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabifuula ki haramu akati bwe tumala okutegeera nti biri haramu waliwo ebifaananyi nga biri daruri teeka omuntu alina okukola ki okukifuna ekisookera ddala mulimu ebifaananyi bya tawthiqiya twagala kuwathaka ekifaananyi kyono kiyinza okugwa kuba kigwa mu ekyo okutegeera nti bino byatuuse tebyatuuse oweereza ebintu byebakubire ku bifaananyi ddala abantu babifunye amateeka g'eddiini gakukkiriza tusobole okuwathaka ensonga eyo kati noona ayinza okuba bambi tamanyi mwana w'embeera kigyali ayagala okutegeera gyali tuyinza okukuta biiznillah mu kanyomero akafaanana bwe katyo naye akyewaze nojja nosinkana maama wo yasinga obuki yasinga obulungi olw'obubi bw'ebifaananyi ensonga ey'okubiri yekwatagana ne passport zino weetaaga passport onaakola otya hijja genda weekubye ekifaananyi ensonga ey'okusatu ennanga muntu tuli kubye tukozesa wano togambanga nti busiraamu bwagaana okuba ebifaananyi nze sigenda kufuna nnanga muntu la genda bakube ki ebeera jahali buba butamanya tusaba Allah tabaraka wa taala atuyigirize omuntu togaananga okwekubya akafaananyi k'ennanga muntu bulwokuba waliwo baganda baffe abakiina ekyo genda weekubya ekifaananyi ekyo kiri min hayrulati daruriya mu mbeera ezaki ez'obuwaze nga kikutuma kukola ekyo ne abawalimu ebirala bye baalaba kutuusa ilmu ku bantu tulina bino bye batukwata bino bifaananyi okubituusa ku bantu abantu tusobole okubeera effective abawalimu bajaaza okubeera nga tusobole okubeera nga tubikozesa wallahu taala alam barakallahu fiika Allah ibarik waliwo munnaffe tatuwadde linnya yabuuzabuuza tusimba tutya layini alabika ategeeza mu swala mu swala bwe tuba tusimba layini tukola kye bayita ilsaq abuuziza tusimba tutya ilsaq kuddira kigere kiteeka ku kinne waakyo bwoti wate ekyamunno kiteeke ku kigere kyo bwoti tolekaawo mwaganya waliwo sitaani alinganga omwana gwendiga asobola okubeera nga ayitawo wano singa olekawo space eno kati oli abuuza ati ate wakati w'ebigere byange eno gaapu tagiyitamu nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ayita wano tayita wakati wa maguru so khaira alhadi huda Muhammad alayhi salatu wassalam barakallahu fi Ashraf Kawuga emukono yabuuza Sheikh ku bigambo bye twogera ku sujudu ne ruku twayongerangako ekigambo wa bihamdihi naye kati ensomesa yakakati tebiriiko nsaba otutangaza ekigambo ekyo bihamdihi abawalimu bayinamu qawlu bbiri qawlu esookera ddala fiihi man sahaha ziyada wa hassana mulimu aba ziyada yabaje hassana ne balaba nti etuuka ku ddaala lye hadithi entuufu ne wabeerawo ate abawalimu abalaba nti fiihi nadhar eyo ziyada erimu ebigambo tetwalijongeddeko mubalaba nti fiihi nadhar mulimu imaamu Ahmad bin Hanbal mulimu imaamu Ibn Salahi balaba nti ziyada eyo si ntuufu naye bangi era mubawalimu balaba nti ziyada ki ntuufu mubo Sheikh Albani yahasana alhadith ngaalaba ziyada ki ntuufu so omuntu wabagireese alamuru tugamba fiihi saa mbanga abikonge bye bitandise okubeera nga byogera ku ahadithi ezifaanana bwezo nga biraba nti mulimu obulungi tusobola okubeera nga akyereseza talina buzibu n'akikoze talina buzibu wallahu taala alam amma nze ndaba nga akirese yakoze eki yasinga n'okoma ku kigambo ekigamba subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la oba subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi barakallahu fikum wa jazakumullahu khair nze kyenakwata ekyo genda n'ekyo kyewakwata kuba
kuliko ebigambo by'abawalimu nga hadithi baji hasana wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono yefaji weka jansi yagamba nti Sheikh nina otulo tungi nnyo nsumagira ne mu swala ne bwe mba nyimiridde okusumagira kutta esswala. Okusumagira tekutta swala wabula ekitta esswala annawmul amiqa okwebaka okukoze ki okujjawo amagezi. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi'a'u sahi al-aynani omuguwa ogukutto obutuulire bw'omuntu ge maaso ganameka abiri naga nti mannaama yenna yeebaka falyatawadda wuzu ebeekoze eki ebeemuweddeko. Amma okusumagira okutali tuli otw'omunda kiba kitegeeza nti oyo aba taweddeeko wuzu era n'essola eki ntuufu wallahu ta'ala alam. Naye kisobola okukendeeza essola olw'ensonga empeera z'essola olw'ensonga atandika okusoma oluusi byatakola ki byatategeera. Tukubiriza abantu abasaala ng'ali mu mbeera eyo asaale ng'asoma kitono. Aleese siyaamu ey'olunaku olwa sabuti n'aleeta ne ennaku enjeru. Katukifunze ekibuuzo tugambe nti olw'omukaaga luli lutya okusiiba nga luteebaganidde oba lutuukidde mu nnaku kaaga illa fi mu naku ez'etteeka. Osiiba Ramadani siiba, oli wa Ramadani siiba, oyina okweyama nadhiri siiba. Kakati ebyo ebifaanana bwe bityo tukola ki? Tusiiba. Era nabbi yaga nti olina waba tafunye illa lihafa tamuri okujjako ekipapajo kyaki. Tolabanga waliwo ashaddu nahi, waliwo nahi ennene kuziyizibwa. Yaga nti famuduguha gyekyo gaayo ekyo naye nga tosiibirwa. Gyekiri ekigamba nti olw'omukaaga balukola ki. WhatsApp group emu erimu abasajja n'abakyala. WhatsApp group emu okubeeramu abasajja n'abakyala singa temubeera mu buseegu bo waliwo ezikolebwa nga asulu yazo zeyasi za buseegu tuga nti azaala abasabihi kubanga lika ebeera ya bigambo kasa kubeerako khayiri ne obulungi obw'okubeera nga tuyigiriza temuli mbwononefu buseegu tugamba nti egende mu maaso. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Waliwo munnaffe tatuwadde linnya wano naye ayina obulumi agamba maama wange yafumbirwa omusajja omulala naye nga mushiriku naye era atuusizza nnyo akabenje kangi kuffe oba atuusizzaako obulabe n'abalala. Bwe neesonyiwa okukyalira maama mba nkoze bubi kuba nali nfudde. Tugamba nti maama tomwesonyiwa, maama asigalani. Maama kozesa wasaili zonna ezisobola okulaba nti omiitingani maama wo oyinza obutamumiitingira wa kitaawe eno gye yafumbirwa naye ne mubeerako n'ensinkana endala n'osala olukujjukujju okubeera ng'omusinkana. Abantu babeerako ne bebaagala se babasinkana mu ngeri ez'enjawulo. Ogenda okulaba ng'oli alina girlfriend we ateekateeka enteekateeka yonna okukola ki naye wallahi teri asobola kusinga maama kubeera kumpi gy'oli yadde okusinga kitaawo. Wallahi allazi la ilaha illa hu oluvannyuma lwa Allah waffe yatutonda teri yasobola kusinga maama wo ne kitaawo kubeera kumpi ne gy'okola ki. So tetenkanya butya bw'onaasinkananga mu maama wo, tetenkanya butya bw'ogenda okuliyetingawo okujjawo gaapu eno eriwo wakati wo naani ne maama wo. Allah ajja kuwa obulungi insha Allahu ta'ala. Ono muwala wa Bashiri Hawa asinzidde Saudi Arabia agamba Sheikh ffe abamu ffe abali mu biyumba wuzu tugifunira mu toilet ate basimala yesooka ng'ate tekkirizibwa kusomera mu toilet. Sheikh tukole tutya? Wa in kana fil hadithi maqal newankubadde hadithi ya basmala erimu ebigambo naye abawalimu bonna bakkaanya nti basmala sunna min sunna zaki zawuzu. Woba ogirese wuzu ebeera ki ebeera ntuufu naye oli bw'abanga ayagala okugisoma gisomere mu nniya muli munda tojatula gisomere mu nniya munda tojatula wuzu ye ejja kusigala nga ntuufu. Barakallahu fikum. Nange kino nkireeta kugaziya kibuuzo kye. Nsaba oyawule wakati wa toilet ne latrine oyawulire abasiraamu kubanga bo toilet abamu ate gye bayita latrine
toilet tekkirizibwa kufuniramu wuzu. Toilet yebeera etya sooka obimanyi? Toilet latrine kyekinnya ekisimwa ze toyi zaffe ezimanyiddwa wano mu Africa. Wabula toilet ye toyi enzungu nga ekigwawo kitambulirawo kiyinza n'okuba kisibira busiya kitambula mayiro nga 5 ng'olusuulayo ebitutte yadde mazzi yadde bukyafu butambulirawo tebutuula. Eyo gye bayita toilet. Essebo kakati oluusi ate bazikola ng'era ziyina gye bipaakinga naye nga bataddeko ebyo byomanyi ebyabazungu naye nga batuuzizza kuno kwennyini. Kati mu mbeera efaanana bwetyo toilet latrine ffe tusigala tuzimanyi zonna baziyita toyi era mu busiraamu bo tebabyawula ebyo kasita babeera nga wasitamwa oba watulibwa ne bamalirizibwawo ki ffe tutegeeramu ki tegeera mu toilet era hukumu yakiri hukumu yeeno agenda muno agamba bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith n'agenda mu kiri asigala agamba allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. So tuzi hukumu yaye ebeera yekimu ne tugamba nti oba ogenda kufunirayo awuzu twala obuvunanyizibwa basmala gyogerere mu kimunda kuba mu adabu qada'il wudu al-haja mu mpisa z'okumala ekyetaago mulimu adamu al-istihabi bi shay'in kutiba fihi bismillah oba ismallahi obutagenda na kintu kyonna nga kiriko obuwandiike bwa bismillah oba okugamba okusomerayo bismillah mu bifo ebifaanana bwe bityo tekigwanidde. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Wafika barakallah. Waliwo ekibuuzo ekiri puzzling munnaffe simanyi kyonna akitegeeramu. Ono omukyala agamba nti oli bwamugamba okuuta oba okuuta ekigere nekitukula aba akoze obwenzi. Oli bwamugani okuuta ekigere nekitukula aba mwenzi la ayinza okuba ekigere kyakikuuta ebyaddala nekikola nekitukula kiyinza okuba nga mu ngeri yakumuwaana ng'amuwaana nti onkuutira akagere ne kakola ki. Ng'ona amutegeeza nti okuuta ekigere oli muyonjo obeera bwenzi. Nedda okuwaana abantu bakukola mu nnimi zaffe zonna naye ayinza okuba akuwaanye yaani era mu ngeri ki. Ayinza okuba nga akuwaana mutuufu tumusuubiriza okukola ebyo tumugamba nti akireke takikola akiveeko. Barakallahu fi barakallah. Waliwo abashiya ababi n'abalungi. Abashiya bonna babi khabith. Abashiya bonna baki babi. Kulla shi'a khabitha. Buli bashiya bonna babi teriyo gwe tugamba nti mulungi wabula tuyinza okuga nti waliwo yaddeko kye tuyinza okwogera naye buli gwe bayita omushi'a khabith tusaba Allah tabaraka wa taala tutaasa obubi bwabwe kubanga okumanya babi qatilu annasib batuyita bannawasib okukutta gwe afuna empeera firdausi okututta naye ffe toziyinza kusangayo musiraamu mukkirizanga nti okutta omushiya ofuna empeera la kati kulluhum khabith. Aqida yaabwe aqida ya kikaafu nnyo. Taalihu la aimma oga nti baimaamu baki bakatonda oba oluusi bajja mu ddaala lya katonda abalala baga nti basinga ne katonda obulungi kinene. So embeera efaanana bwetyo abashiya babi. Abashiya bali yaddeyaddeko be bayita ashiatu azaidiya buyaddeyaddeko era abawalimu bagamba abamu nti abamu ku bawalimu nti abo tetubakaffara tetubakafuwaza naye abasigadde bonna kuffaarun kulla shi'atin kafaru billahi wa birasulillah wa bimalaikatillah bakafuwalira Allah bakafuwalira omubaka wa Allah ne bamalayika ba Allah n'ebitabo bya Allah babikafuwalira. Inshallah abalungami. Barakallahu fi. Ono Yahya Kakoza abeera Dubai abuuza nti abashiriku abali mu family nga tubategedde kibeera kibi okuboogerako mu ngeri erabula bannaffe abalala obutabeekulubeesezaako okwo kubeera kugeya bibuuzo bira bikabize bingi mu kibuuzo kimu. Yagamba ekitiibwa Allah la yuhibbu Allahu aljahara bisu. Allah tayagala bantu kumwasanguza na kumwogerako na bubi illa man zulim okujjaka omuntu ataddewo buki obulyazaama. Kakati shiriki azlama zulum
akbara dhulum ishrakum billah obulyazamanyi obusyasinza okubeera obunene kugatta kwani tuvola Lukumani yagamba nti ya bunayya la tushrik billah mwana wange togattanga kwani inna shirika la dhulumu adhim okugatta ku Allah bulyazamanyi bwa lwatu lyazamanyi bunene kitegeeza ki nti omushiriku yeetaaga okwasanguza n'okwogerwako ebbanga lyonna tusobola okutandikira ku stage esooka ey'okumusinkana kuba awo tuba tulowooza tamanyi naye kasita tubagamba nti bannange okuba ekitabo kibi shiriki oba ogattako Allah nakiremerako amateeka gakkiriza kubategeeza nti gundi mukubi wa kitabo bannaye temugendangayo mujja kufiirwa essala zammwe gundi mukubi wa kitabo temukakasanga byagamba musajja mushiriku ekyo kikkirizibwa mu mbeera efaanana bwetyo naye tusooka kutuukayo mu ngeri yakwagala kumuzza ku ddiini wallahu taala alam. Kibuuzo kyaffe eky'e18 munnaffe agamba agassa bibiri agassa akiika n'agattamu n'obwenzi n'agamba nti bwe mbanga nina omwana mu bwenzi bwe nfuna embuzi emu n'ensooka nsala eyo nga nninda endala kikkirizibwa ne bwabeera nga si wa bwenzi bangi mbawali mbagamba tikasebeera ng'embuzi ekuze ng'eri mu mateeka okkirizibwa okukola ki okugisalira omwana wo naye omwana ow'obwenzi tabeera woone yeeyita kitaawe abeera wani wa nnyina lwaki nti maama we ye tolina wosobola kumugjaku kati nnyina yabaasala nnyina yalina okumusalira oba saidi ya maama we oba ene guardian noono asobola okumusalira wabanga yaliwo naye tamusalira ngaani nga kitaawe wallahu taala alam. Ekyokubiri embuzi emu ekkiriziddwa okusala nga bwe tulinda eyokubiri tubanga tetuyinaawo yakubiri mu kiseera ekyo tetugamba tuyinza okulinda eyokubiri naye nekola ki nebula asala eyo inshallah ajazuha abawali mu bakijaza nti kikkirizibwa tewali buzibu. Barakallahu fi hozi nekyegattako atali musiramu bwe tuba tugabye ku nnyama ya kiiko oba adhuhiya tumuwa oba tetumuwa teri kitugaana kumuwa tetulina bujulizi nga nabbi waffe Muhammad atuziiza nti abakaafu tebalekombanga ku akiika oba tebalyanga ku nnyama yaki ezuhiya. Barakallahu fi jazakumullah khair. Khaira jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono ye Abdus Samad avudde Kamuli mu Busoga. Barakallahu fi Abdus Samad abuuza abalenzi oba abasajja abagenda okukola ebweru swala ya jama ebakakatako oba nedda? Omuntu bwagenda ebweru okukola naawe wa contract bamuwa kye bayita iqama gye bayita stay visa kiba kitegeeza aba afunye obutuuzi obuli paasho tebubeera complete naye bubeera ki bwa kiseera kati obutuuzi obwo bumukakasaako nti alina okusaala ejjama era bwamala okubufuna kiba kitegeeza nti ali mubamukimiina newankubadde ngaobutuuze bwabwe si bwaki era amalawo akaseera myaka gye ng'ebiri tetumugamba nti asaleko tumugamba nti asigale ng'akola ki kuba ebintu byaba bifuniraawo byonna ng'ono omutuuze bwakikola era ekiganyisa abasajja abantu bano abatuuze ebimu ku nsonga lwaki nabbi yaga nti asafaru qita'atu min al-azabi olugendo gutundutundu mu bubonerezo obizitoyereza obulambo tosobola kufuna bintu mu mbeera gy'oteekeddwa kukola ki bifunamu eyali baddaana abatunaabira mu budde oyagala ogenda okukuba susu tomukubira muki mu budde olina kulinda naye wanewa alhamdulillah obeera mukiimu oba tosobodde newa neiba osobola okikolerawo kati yembeera efaanana bwetyo so ono olwedde kati amaze okufuna partial stay visa bamuwadde obutuuzi obuki bw'ekiseera kiba kitegeeza nti asobolera ddala bulungi okubeera ng'essala yagijjuza wallahu taala alam. Munnaffe alina ekibuuzo ekigazi era asigala agamba nti oba balina kusaala zukuuli paka lwe balikomawo bemaana basaale esswala emu yokka yokka nga basala zuhuli ng'endala tebazisaala ne bino kambe kugattireko kuba bibye. N'ekyokubiri asobola okusoma ekitundu kya suratu bakara mu nnyumba ye okugeeza n'asomako ejjuzo emu n'enkya n'asomako endala n'olulala n'asomako endala ekitundu ekirala oba byonna bimukakatako kusoma omulundi gumu. Ekituufu kiri nti obulungamu obulungi bulungamu bwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti suratul baqara yatugamba kitundutundu kya suratul baqara suratul baqara la yu'jizuhu al-batal
essula gye bayita bakara eddogo oba sitaani tezisobola kukola kujeŋŋanga. Ayali badde omutungi asome suratu al-Bakara ng'ejjudde, wabula bw'aba asobodde kusoma kitundu tetumugaana kasaabira n'enniya nga yassuula yonna Allah n'amugirira n'akomako waakomye. Fakra'u ma tayassara min al-Qur'an, buli omu asoma ekimwanguyidde mu Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika jazakallahu khair. Ono ye mukyala agamba bw'abeera ewaka nga teyeebikiridde asobola okusoma Qur'ane kasabeera mu nnyumba ye nga teriyo ba ajanibi tutegeezaamu abatali baŋŋanda ze zakulusegere nga abaliwo si bataatawo amakulu wowabeerawo nga waliwo taatawo baawo kojjaawo sengaawo taatawo omuto kojjaawo mutabaniwo muzzukuluwo muzzukuluwo oli firi okubeera ng'osoma Qur'an bw'oba tokoze ekiteweebikiridde. Barakallahu fiik. Ava agamba nti ate bw'atuuka ewavunamirwa mu kusoma abange akkirizibwa okuvunnama nga teyeetaddeeko kakaaya oba kikaaya. Obutuufu la yushtaratu fi khariji salah, bwebeera nga wabweru wa salah bangi bali baga nti si sharutu okubeera nga ateekako akakaaya kuba essola ow'ekitiibwa Allah gye yagamba nabwekityo bangi mbawalimu bagamba nti ne wuzu yennyini wabweru w'essola ng'obadde owuliriza omuntu la yushtaratu. Abalala ne bagamba nti yushtaratu lwudu, okuvunnama oluvunnama olwo lwa tilaawa lubayita sujudu tilaawa. Barakallahu fiik. Wafiika barakallah. Ekibuuzo ekirala ekya munaffe Abdullahi okuva e Bulaga ye abuuza nti kikkirizibwa okusoma edduwa ez'enjawulo nga tusaala. Soko nsaba osoko kwanukula ekyo ekitundu ekyokubiri tukirabe ekyo. Kikkirizibwa okusoma edduwa ez'enjawulo nga tusaala. Sitegeddeemu dduwa ki, ayinza okuba ategeezaamu du'aul azkari, du'aul dhikiri oba du'aul talab, duwa ez'okusaba oba edduwa eza dhikari. Takirambise naye alaze nga tusabanga obugagga, obulamu obulungi, abaana abalungi, okuwona amabanja n'ebirala. Baasa bihi osobola okuzisaba naye abawalimu kye baatugaana bakiyita al-i'tidaa'u fi ddu'a. Okukola obulumbaganyi mu dduwa kitegeezaamu omuntu okusaba oluusi ebitasoboka oba okusaba ebintu nga bingi nnyo okiraba ng'ate osobola okubizingira mu kintu ekimu. Omuntu n'omusanga al-i'tidaa'u fi ddu'a mulimu okusaba ng'oli aga nti Allah nkusaba nneme kufa mu nsi muno mbeeremu paka. I'tidaa'u fi ddu'a abantu kanuuni Allah ekintu kye yasalawo ffenna tulina kukola ki kufa. Oba omuntu n'agamba nti ayi Allah tabaraka wa taala nkusaba kabo gijjeyo edde Uganda. I'tidaa'u fi ddu'a hijja tutandike gikolera wano. I'tidaa'u fi ddu'a. Ebirala omuntu ayagala duniya, birungi bya duniya n'omula ayi Allah omuceere ogwo ngwetaaga, ayi Allah n'obuwunga mbwagala ne kasooli n'ebijanjaalo Allah birungi gyendi, ayi Allah nga bw'okiraba sukaali ennaku zino n'atandika okulombojja ebintu bitakola ki byasobola okuzingirawo omuntu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana oba ayi Allah nkusaba ruzukuni halalan tayyiban mubarak fi, ayi Allah nkusaba ompe halali alimu ki alimu obulungi n'emikisa. So ekyo kiyitibwa i'tidaa'u fi ddu'a, naye ng'ekituufu kiri nti omuntu waddembe okusaba edduwa ez'enjawulo okusinziira ku bizibu bye ebyenjawulo. Barakallahu fi. Munnaffe omulala atubuuzizza tatuwadde linnya naye Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. gitereezeemu. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar rasulullah ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salah hayya 'alas salah hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. تفضل.
nga tukomyewo ekibuuzo kyaffe ekiddako bannaffe abatugoberera tuli ku Rawda Islam Media tuli mu kwanukula bibuuzo. Programu yaffe ebeerawo ku buli lwa mukaaga, leero tugikutte ku Sande, tuli ne Sheikh Abbas Zubairi Senkuba. Kibuuzo kyaffe kigamba nti abamanyi bameka ab'obusiraamu abakyali abalamu, kati mbuulira ku mannya gaabwe mbamanye ssebo. Bamanyi bameka ab'obusiraamu abakyali abalamu? Abalimu abamanyi ab'obusiraamu abakyali abalamu we bali bangi. Tuyinza okugamba buli nsi erinamu abamanyi baayo ab'obusiraamu abaliwo. Bw'oba otunuulidde ensi gye bayita Mamlakatul Arabiya Saudiya, tukyalinamu Sheikh Dr. Al-Fawzan, Sheikh Salih, Sheikh Fawzani akyaliwo, oyo muwalimu ate nga kikonge. Mu bawalimu be tulinamu Sheikh Ali Sheikh, waliwo muwalimu omulala mufti w'e Makka wa Saudiya akyaliwo era musomesa mulungi nnyo. Waliwo abalala mu bawalimu okuva mu nsi ez'enjawulo batugaba budde buweddeyo, bali badde tugenda tulombojja, naye bw'oba otunuulidde Masiri erimu abawalimu. Muhammad Hassan gyali muwalimu, oyo mumanyi. Waliwo Muhammad Yakubu, oyo naye muwalimu mumanyi, amanyikiddwa kikonge. Bw'oba otunuulidde mu Kuwait era naye abawalimu gye bali bangi, naye obudde buweddeyo bakime, tujja kubayogerako olulimi olunungi olulala insha Allahu taala. Barakallahu fikum, jazakumullah. Baganda baffe bwetyo bwe tugadde program omwanjuzi mbadde musirimu Ramadhan Tambula ne Sheikh Abbas Zubairi Senkuba. Insha Allah tujja kubeera nga tukwatagana omulundi oguddako insha Allah. Assalamu alaikum.